Mpuuga gye wagenda kankubuulire ebintu byasasuse jangwe ne kutwanirize. No, that is nonsense excitement. That is how madness can be. Kyenda kugambye nti mukuziika okuchamuka era ogenda okwesanga ng'ekibiina yeerabira nti kino kibiina si fire base. Oyinza okumera mbi ku 13 tonyeza 3 Radio 4 ensonso nze Adam Kungu program gw'ensonga kwetuli ne Honorable Kabuye Kyofatogabye Minister wa Uganda avunaanyizibwa ku nsonga za Kampala na byabufuzi ate omukulembeze ompe ku kyolowooza ku kusika omuguwa okugenda mu maaso mu kibiina kya NUP. Twali wano naawe luli n'otugamba nti bonna balya teri atalya nti bonna balya whether who kati ensimbi zatabudde Honorable Mpuuga ne Honorable Kyagulanyi nti alwanyisa bulyake Mpuuga aga nti SENTE Parliamentary Commission yazimpa mu butuufu bino bigenda mu maaso bitunulidde otya Honorable? Kakate ze bigenda maaso birimu ebintu bibiri. Ekisooka mulimu okuba nti omuntu ayina kasooka ensaasire mukulu wange Honorable Mpuuga n'okumutegeeza nti bw'obanga ogenda okufumbirwa, bw'oba ogenda mu bufumbo, kirungi n'onoonyereza omukazi oba omwami gw'ogenda okufumbirwa. Ntegedde bulungi? Nkuwulira. Bw'oba ogenda mu bufumbo, Abaganda edda baatugamba nga oba bakitaffe, noonyereza amaka g'ogenda okuwasaamu gafaanana gatya. Baatunuliranga empisa ey'amaka g'omuntu mwagenda okuwasa, ne batunuulira obukozi bw'emirimu, obukozi, ne batunuulira ekintu kino bakipimanga oba batya fertility. Okitegeera? Simagumba, obugumba, deni ne batunuulira ne ndoze neisa mwe mwalinga n'obusezi. Nga tonnawasa. Of course. Bino byonna osooka kunoonyereza. Background check. Yes, n'obuzaale. Kubanga mu buzaale ng'oyinza nze ng'owengeye tebakukkirizanga genda fumbirwa wangeye wadde kitaawo si yamuzaala oba mwannyoko mu Buganda. Kaakati empisa kino kintu kikulu nnyo. Amaka ago galimu empisa. Era ndowooza mwe mwavanga n'olugero olugamba nti obulungi siddya. Kaakati obuzibu bwa Honorable Mpuuga n'obuzibu bwa mukwano gwange Makolo Kavuma, baagenda ne bafumbirwa, ne bagenda mu bufumbo nga tebamaze kwetegereza gwe bafumbirwa afaanana atya. Era obuzibu bwa opposition ya Uganda kwe kulema okugrominga an opposition candidate nga alina credibility. Kuba olwayo tubeere fair. Honorable Kyagulanyi, with due respect, with due respect nga obi wange taina kirawutinensi eyo. Alwanyisa bukenuzi mu kibiina. Abasente sente mumusolo talina kuliibwa bwetyo. Kati bw'onootandika okulwanyisa obukenuzi nga naffe wano tujjayo ani mukenuzi, ekyo njo kigamba abantu. Kati so naalisabye ono omwami kye yali badde akola, yali badde alimu ebigambo ebigamba kiki. Kati ono Mpuuga yagenda n'afumbirwa ew'omusajja gw'atamanyi. Ate ono yali mukujja, yali abayimbiddeyo oluyimba kiwaani. Niba ne Uganda ekyo nakyo tebakitegeeranga paka kati. Olujjukira oluyimba lwaffe kiwaani. Buli omu asiba kiwaani. Yakibayimbira dda. Tinze banenzize siba kiwaani. Ate gundi laws of anyoyo mwandisi the laws of actualization. Ye kiki yakifuna. Era nekye yafuna yakifuna by mistake. Takimanyi oba ddala kituufu oba si kituufu. No. Kale nti tusobola kuŋŋamba nti the leader
Of what? Of the opposing leading opposition party. No, of the opposing ideas in the country. Yembwami Robert Kyagulanyi. Ye leader. Anti nchekugamye nti. Nemwe nyini acheka ngene. Yini mtachimanyi tachimanyi. Era ogenda okwesanga ng'ekibiina yeerabira nti kino kibiina si fire base. Kati alowooza ali mu ndongo yeri fire base. That is it. Era ye tannavaamu Bobi Wine omuyimbi kiwaani ne Bobi Wine the politician. Tamanyi nti ye Kyagulanyi politician. Yalowooza ye Bobi Wine omuyimbi. Bino byonna bijja lwaga nti sente tozitwala ebitaano. No, ali mu katemba. Kakati yo yeerabidde nti mu by'obukulembeze wano wonna olina okubeera politically upright, soberness yeetaagisa, olina okubeera nti tokyamuukirira anxiety tebagikozesa, ate olina okubeera nti oli strategic patient. Bobi yakyamuse. Mpuuga yage nti wali obulabye bayire bata olusayini yango osiika noyiwa mukabuto notonyezaamu amazzi omanya kati yebo yakyamuse. Kati ekizibu kya Bobi kye yakoze kino kyamumazeemu of his level of intellect. Kitya kakati gwe kakati mukulu munne omaze oli mukuluwo mukulu munne tomuyise kumanya nti ABCD oli kuyachete oli mu kulya masala okoze basing on social media osazeewo. Anti social media bitambuza anti ojjukira luvannyuma nti kale abakulu mu kibiina basalewo omaze okukondeminga. Secondly gwe omuntu tobeerako na intellect IQ omanyi tulina emotional intelligence simanyi conscious intelligence gwe tobeerako na intelligence gamba naye ngenda kino kyogererawa. Yabaddeko ku lumbe n'akyogera. That is how madness can be. Kyenda kugambye nti mu kuziika okukyamuka tosobola genda ku butaka bw'oli. Ewaabwe bali mu kkungubaga. Kitegeeze kituufu omuntu ono obadde n'olutalo oluli invisible indirect war. So bano mpuga tebabimanya nga basala eddiiro. Bagenda mu bufumu batamanyi bagambye nti oyo omusajja gy'ogenze yatta munnannyinkyala we ng'alina lubuto yamukuba. Nja gendo nja musobola. Kwekizenze laavu. Kakati byebe bizibu. Laavu ye baletedde obuzibu. Kati tiyempuga tiyamanya nti omusajja gwagenzeeko ye talinaamu kabuntu. Ekyokubiri bano abavubuka bali mu kulabisa b'obwongo bwabwe kulabisa. Sikitegedde abakulembeze mu nupu bali mu kulabisa. Kulabisa tebalina logic. Si kintu kirungi okulabisa. No logic. Bo ebyabwe it is emotions overtaking logic. Kyekizibu kye balina emotions zitaking over against logic. Ye Bobi ndoza taliyanga ku nsimbi. Ngenda mukuleetera tafaayo. Kakati bw'omala by'okola biti logic yo neebula. Then nga leader olina okweyamunoga sijja kukyamuka. Ko omukulembeze akyamukiriro yabeera dangerous. Mu binnya asinga n'ekkonyi. Kuba ekikola kye yakoze kisobola okuviiramu mpuuga okufa. Oba ye yennyini ne kimuviiramu okufa. Kitya bagiyita batya inciting people. Senga Masaka yes. Senga mpuuga yabadde nga talinaamu kano ka IQ nti ye ategeera okusingawo. Waliwo yabadde avaayo. Bobi Wine yabadde avaayo. Nazo omuliro. Yabadde avaayo. N'empuuga yabaddewo. Gozze mu territory yange otandise. Weerabidde wooli waani? Wano. Tebazanyisa musajja mu maka ge. Akami katono kanyomera mukyala wa mitala wa maki? Wa muga si waako. Kyovulaba nguzi wa Ngugi wa Thiongo. Yakugamba every man is proud of his small good stick. Nti wadde katono. Oba kampi. Nze amwe man. Sebo no numba ku butaka gwomuntu ata ebyo nebyo byetaga tukusomese totegeera. Olumba omusajja ku butaka iwe oyinza okusala katonga. Alaga nti no, that is nonsense excitement. Tukugamba please you a leader stop that stupid excitement. Tekikola. Ekyokusooka n'amateeka togamanyi.
yali anakuwandikira speaker n'amubuuza eno service ala award kyekiki. Fenna tufuna gratuity by the way. Kyofa nfuna gratuity. Nabo bafunanga babaka. Fenna n'abasajja be bano abawujja obunyama plus ono leader of opposition bonna bafuna ki? Saawa eno aliko bonna bafuna gratuity. Era ndoza batera mutu sasula mu July. Era no muyindi olwairo mulabyeko abanja ababaka ennyo musanzeeko eyo ngezo kuchekinga ko wali nina akasente ngaze kubanja zize yali yakubulira nokubulira July bana tulo kusasula yena gamba now please you know that the board they have paid the good gratuity yamanyine naku zomwezi gratuity wagenda kugwa pukaki kakati kiba kyabuswavu nnyo omukulembeze erida wa party gobaita ne president mu madinensi yawe principle a principle novayo notandika okukyamuka bwoti oba inciting violence okuma omulyo mbandi. Yes, kati yali koze yali yogereddeyo n'asirika. Nedda. Katono nnyo kazi. Bwabanga alina ekizibu. Kati otegedde obufumbo bwagendamu. Kati nsaba Honorable Mpuuga koma weeka. Awo kati oli mu kufuuyira ndiga mulere. Ng'okujjako ng'okomye weeka. Akomye weeka yali abaddeyo. Sobula. Ajjeno gy'oli abeegaddeko. No yeri emirembe. Jojo kulya ebitaano byaffe nga tewali akubuuziza. Ono omukulu olaba n'emmotoka ye kati ye twagibuuziza avuga amadika. Teriiko ki? Terina musolo. Twagibuuziza. Nabadde ne Honorable Kasibante ku mukutu gwa TV ogumu leero nanga nti Mpuuga alwanyisi bamulwanyisa lwa benefits ezo yafunanga nga leader wa opposition era n'abuuza nti aliko tabifuna nti obutamanya busengusa amazzi ekiro n'ennyonyi ekiro ng'ezinaabwe basaba omusolo kubanga asinga okubikuba mu omuliro naye ye leader of opposition kati njagala tuzimuwe tumubuzeewo Honorable Ssenyonyi oba yalidde enguzi nina n'ababaka bemmanyi abatuula ku kakiiko akamu yagenda ne mu kyalo n'abagamba kati mubadde munkuba kati sente nzifunye kuba kati nze vice wa kakiiko kano tugenda banyiga batuwe sente nange ngenda ziteekamu kiri ku record era bw'aligira ennyo nga mbyatula nga Sandiso tewayogera bwoti ne bwoti tumanyi kati lulimbadde n'ebizo ne kati sente tuzifunye kati kana kakiiko ketuliko principal yampadde kulya bibyo mentality yaabwe principal abasindika kulya kati beerabidde ate bali mu ki kakati awo kitegeeza ki akanyonyi kemeka akamala okulya ne kasomoza okuba kitaawo wake kabaka wake katonda wake ekigo bye balimu kati ekyokubiri oli naye bw'oba olina ennyumba ey'amadinisa simanyi ey'egiraasi toza kanyuga mayinja because tukumanyi kati gwomusaala ogw'e miliyoni 10 wagujjawa buli mwezi akasente nga bwe kafuluma ka 3.7 billion kagenda mu family emu afuna obukadde 100 yes every month kati gwali kiriya olwanyisa enguzi akaunti y'ekibiina mukyala wa akola mulimu ki mu kibiina lwaki yesigene tole gwokimanyi nti wano ekamwokya tubadde tupangisawo miliyoni 2 gwe nojja kuba no miliyoni 2 mbu renti gwokimanyi nti ekavule n'ekyapa kiri mu mannya ge nekyamaani lwaki please genda baleeta evidence bazuwe ku meza batugambe era ebyo byebikubya Mpuuga nti ye lwoyo agamba nange kino kibiina oba tuli mu family affair family house olutalo we luva lutalo lunene kati naye tubitandiko biteeka kupeera anti tukanyuganga jjinja katutegedde tukanyuga jjinja naye kati ye Mpuuga njagala muyimbiramu akayimba akajjukire ako kitaffe wakadongo kamugundi Saalongo Dani Mugula kagamba katya mwana wange omuwala tuula wano nkubuulire genda okufumbirwa kyenjagala oyige bino mwana wange omuwala tuula wano nkubuulire genda okufumbirwa
obufumbo bunyomo balungi nga museka bwe busatuka ne bwobusona tebuddayo kati mwami Mpuuga gye wagenda kankubuulire ebintu byasasuse jangwe ne kutwanirize era ndowooza olabye olwaliro bw'okola na bagiyita batya n'okola analysis y'amasimu ndowooza otegedde nti gye tulaga NRM ate 2026 tugenda kuyoola buyozi bululu kubanga kikulaga nti abantu bonna bakoye katemba ate ne bannaffe tebakyalina kye bazzaako okuggyako okubeera mu katemba kati abantu bonna bagamba ekimala kikola ki kimala era ndowooza naalisabye abannayuganda temumala kati biseera ekirungi tutandise ffe kaweefuba owaffe mu nkola yaffe gye tumanyi entuufu tutandise okwewandiisa ndowooza mugendaye muwandike register zaffe okuva ku byalo era nsaba bannange mwena abaagala okwesimbawo musimbewo mu gundi za NRM tojja kulondwa ku chairman wa LC3 owa NRM ow'Eggombolola nga tewayise mu kyalo tojja kulonda ku district ng'ekyalo kyo tekyakulonda kubanga tutamiddwa ensowole mu kibiina kyaffe so ndowooza ssaawa eno ekyo kyekikusinga obukulu mugende buli tuwandike tutereeza amannya ku byalo byaffe tujje tusobole okwetaba mu bululu buno olw'okuba nti kati tuseetinga gavumenti eri soba tuve mu gavumenti ey'okugezaako era banneyi mbakubiriza mu kitundu kino naddala wano kye tuli mu kya Central 1 temudda mu nsobi ze mwayitamu era mbalandi basabye mwetonde fabakatu ekitugamba gunsinze gunsingire ddala kati namwe mwenna mwetonde gubasingire ddala ekirala bano bibabadde ekkubo ly'eŋŋoma Butalangu kyemumamanya nti kati tuli mu ekkubo okuva eruweero paka Butalangu era pulezidenti yalagira gye buvuddeko awo katono nalagira minisitule ya wax etandike okusoma ndowooza kwe kupima oba assessment oluguudo lw'eŋŋoma olw'Ebutalangu paka ŋŋoma kakati mukakkane wabula mukulu ate mu byayogedde andaze nti tamanyi ŋŋoma bw'ayogedde ku ssomero emyezi ng'ebiri emabega personal nze na delivaringa n'amabaati 100 somero kye lyangoma primary manyi Kibuyaga yali asazeeka 400 gavumenti yabimpa nga tuva mu office ya prime minister waffe ya Luweero Triangle era nengenda nengagaba era kimanyi bulungi nti wenjogerera ne kino nitwateekayo secondary school ekinoni waliyo senior ya government seed school bana basoma kakati ono baali mu nsi ki kale muddeyo n'eŋŋoma kati muddenga keeka mulabe ebigenda muki ate tugenda n'okwongerayo secondary endala eŋŋoma kuba kati neri mu ŋŋoma town council ŋŋoma sub county terina secondary olwaga giteeka simi kyabigulu kintu kinywezezza ate kati nze nve kandeke nga wagira eka wadde balina ebizibuzibu byabwe banyizanyizaamu naye muyambye abantu tugenda koma wano so awo kyebalina okumanya nti ebyo bigenda muki mu maaso kakati bino sente makubo kasana mumubitegedde waliwo sente mu gyogamba nti eyo terina kyakikolera yeyo price omuwendo gwa demokrasiya mulina bannayuganda ogutegera guba munene nnyo pulezidenti kye yatukolera mu nsi muno kwe kutuwa demokrasiya ate namwe mwena gye mwali mwagala yensonga kitwateekawo affirmative action abakyala ne bakola ki okimanyi nti parliament erina tebaba affirmative action parliament erina abakyala 144 abayita mu bakyala naye eri direct baliyo 16 bokka only abakyala bonna district woman kakati kikulaga ki nti omuwendo president Museveni NRM gwe yaleeta ogwa demokrasiya kuba gwe mwali muyayanira eddoboozi kati mwino digubira ekimu ku byo kwe kulaba nti ababaka baffe babeera bulungi ate kijja kuswaza onale bongo amanya agundi da Adam ng'omubaka wakukiikirira engato yabire idundi akakooti nga konna kababiridde kyova buli mwaka tulina okugula emasuuti amapya tugenda koma nze Adam Kongo ombaka wa parliament addaku wanakasa tumira nuru
Nabosa Hajat Nur Nabosa webale kugobera kati bagambo badde n'omubaka wa Nakaseke Central addako 226 exactly abantu bakimazi tulinda bulinzi lunaku nayo concentrate nze nnyo anti twajja kuweereza abantu baffe constituency eyo Kampala neyo kikwasaganya yawulanga omwana omuzaale ku lujja n'omwana ensobole mu lujja oba omujja na nnyina agoli muzaale Nakaseke kati omwana omujja na nnyina takola aliyo omujja na nnyina tajjukira adopted